Naam, njagala kumaliriza nsonga eno ngamba gamba nti ensonga eno abamanyi bagituulako munzul quruni emyaka mingi emabega. Seeka mugambe nti bw'aba ayagala mazima abamanyi bakyogera dda ne batuula ku mayirungi gano ge mulaba, kubanga origini y'amayirungi eva mu nsi ya Yemeni. Amayirungi gava mu Yemeni gye gava ne gasaasaanira ensi. Abamanyi bwe gamala okujja amayirungi abantu nga batandise okugalya, abamanyi batandika okutuula ne batuula balabe amayirungi gano bagatadde mu hukumu ki. Abasooka abamanyi batuula ne bagateeka minal khumuri, ne bagateeka mu mwenge, mu bitamiiza, kubanga amayirungi gatamiiza omuntu bwagalya n'akyuka ku mbeera ze eza bulijjo, n'akanuka amaaso n'atunanga amaaso gonna mamyufu, embeera ze ne zikyuka. Abamanyi ne bagamba nti fabidhalika muharramun bilkitaabi wa sunna, ne bagamba nti okusinziira ku mbeera efaanana bwetyo olw'okutamiiza, kubanga nabbi yagamba nti kullu muskirin khamrun kullu muskirin qaliluhu wa kathiruhu haramun. Buli kitamiiza ng'onywedde kingi ng'otamiira, ekitono ku kyo nakyo kibeera haramu. Abamanyi abamu ne bagamba nedda, kale bwe gaba tegatamiiziza muntu ng'olwalira ebutambala waffe kye tuguze batugamba nti amayirungi tegatamiiza, ne bagamba nti falahu madarratun jasadiyatun maliyatun ijtimaiyatun, gayina obubi obudda ku mubiri gw'omuntu, gayina obubi obusaasaanya sente mu bitaliimu, galimu obubi obusaasaanira society yonna. Faharramuha, ne bagamba nti amayirungi ago gali haramu. Wa mimman harramahu, mubagagamba nti gali haramu ekuva emabega yonna ye imaamu ayitibwa Ibn Hajar al-Haythami. Imaamu Ibn Hajar al-Haythami mumanyi mubamanyi abakulembera edda, ekitegeeza nti amayirungi gava dda ng'abantu baagala okugalya. Imaamu Ibn Hajar yawandika ekitabo kyeyita tahdhiru thiqat, okutiisa aba thiqat, tahdhiru thiqat, yakiyita tahdhiru thiqat an isticmaali alkafta wal alqat, ng'alaga nti amayirungi gali haramu, kubanga amayirungi mu lulimi olwarabu bagayita alqat. Amayirungi tebagayita mataa'un lakum ng'oli bwegayise, mu larabu bagayita alqat. Kati Seka bwe yawandika ekirabo yawandika n'agamba nti temuli amayirungi gali haramu.